Kaakati akatambiko olabaako omuvubuka oyo agambye nti asobola okulya akataasa k'ekikomando capati n'ebijanjaalo akataasa kalama nga kajjudde bwe kati nabagamba mbu ye asobola okubirya n'abimalawo ne bamugamba ssebo osaaga tusobola nabagamba mumusibeze musiba ne bamugamba tukusibiddewo emitwalo 2 bw'olya akataasa k'ekikomando kano ng'emitwalo 2 ogatwala bwabula bwe kakulema gy'emigga egigenda okuyita ku lubuto tugenda kugalamiza tulyoke tukwewenyula emiggo n'abagamba mumuzitemese muzireete nga bagenda ku mudala gwa capati nga balyoka batema capati oba 40 oba batema capati nga 4 oba 5 oba 6 nga balyoka bajjuza akataasa. Omanyi buno obutaasa bwe mwolezangamu ebintu ewaka ne muyumunguza omuyeyi ne bakamuleta kasoko kalabo bwe kajjudde ng'abamu okumwe temusobola na kulya capati 4 ne muzimalawo mukoma ku 2 ate abaana ab'obuwala bo babeera ku mulala gwa capati nagamba nsaliraayo kaamu supu mutono abawala babeera ku mudala gya capati batumya ekikomando kya 5 kya 10 ze ssente ze muba mulina oba kimuba musobola okulya naye kati sookolaba omuyaayi ono omuyaayi yakakanye kataasa k'ekikomando n'akalya boyi wange ono omuyaayi kati wanaasitama n'obusubi bujja kkala nze nkubuulira wanaasitama bw'ati ng'ali mu mikolo n'obusubi bujja kkala mannange naye kuno si kufa bufi okakaluta akataasa k'ekikomando n'okalya. Nze nkoma ku 3 bwemba neegaganudde ennyo naye nga ntera kulya 2 kikomando nkikubaganira ddala nange nkirya naye ntera kulya 2 naye 2 ntera kulya 2 naye bwemba neetutte ennyo ng'olwo ndi ku gundi ntera kulya 3 naye ate n'essaluna ziryanga dda naye kati bwe natuuka kati nkoma ku 2 era ngenda bwali ne mbagaba mutemeeyo 2 supu mutono 2 supu mutono ne babute omwana n'abutemaatema wali eri n'abumpa ne mbukubagana kaakati ono agimpangudde era agimmenye omyeyo 2 akalidde akataasa n'akateeka wali njagala mubatuuseeko nammwe mumwerabireko ombuulire gw'omalawo mmeka capati omalawo mmeka n'ebijanjaalo njogera ku kikomando vidiyo yiyo gimpereka like banaye mwina abafolowasi bange bana abantu basibye emitwalo 2 bagamba sola kulya kataasa ka kikomando Kaakati omukulu mumulabye bulungi nnyo ng'ali akataasa k'ekikomando n'akateeka wali abaana gye bali emitwalo 2 agenze nagyo era agitutte gimuli wano ku nsawo wano gimuli wano ku nsawo sorry omanyi obugambo obwo oba towemudde just oba okitegeera luba lulimi oba okitegeera
Kaakati bameka baali balabye ku mpaka z'okulya n'osanga empaka z'okulya mulimu abantu abeepika naye nga nekiyeepikira takisobola nga tosobola yadde n'okukigezaako nze ngenda banyumizayo abantu bano wammanga abamu nali banyumizaako naye ndabika sibanyumizangako naye kambanyumize nze tulina gye twali nina gye nali nkolera ku bondi kaakati we twali tukolera waaliwo engeri we bazanyira ludo omanyira ebiseera ebisinga ewantu owabeera empaka kwe ku stage ya booda abavubuka bakuŋŋanyira ebazanyira ludo ebazanyira puulu matatu ebintu bwe bityo azilongaze nti abavubuka bangi mu kitundu basukka 6 oba 5 awo waba bateeka okubeerangawo empaka kumpi eza buli ngeri. Kakati waliwo omuvubuka eyajja nga bali awo batandika kuwakana mbona gwe osobola okulya gwe akagaati gwe waliya mugamba nsobola okudduka ne ŋŋenda wali ne nkomawo nga akagaati okalidde onamugamba nsobola. Bakayana buli omu asabawo emitwalo emeka? Emitwalo 5. Onaamugamba nti nze kankugondezeemu ŋŋenda kugula akagaati ka 5 osobola okukalya mu ddakiika emu. Ono n'agamba akagaati ak'ebitaano kenzingamu obuzinzi bwe nti nenkanyiganyiga nendya. N'amugamba gwe ze simanyi oba okazinzezinzeemu oba okafunyizaafunyizza naye njagala okagaaye okamire mu ddakiika emu in 1 minute. 1 minute. Omenga agamba tusibe bw'oba ogamba sisobola ng'onaamugamba nti nze ngenda kusibirayo emitwalo 5 naawe sabawo emitwalo 5 agenda okulya akagaati nze nkagula. Akagaati ne bakagula ne bakaleeta keebi nga takkirizibwa wadde n'okukanywerako amazzi. Omuyayi nga bamuwa akagaati nga bateekawo tayima nga batandika okutayiminga. Omuyayi kye yakola ng'akwata akagaati ng'akanyiga bw'ati nga lufuuka olutole bwe ruti nga lufuuka ng'olundaazi ng'akuba mu kamwa konna. Ng'akuba mu kamwa atandika kugaaya eri eddakiika ebala. Olwatandika okugaaya eddakiika n'etandika okubala seconds ti. Omuyayi yagaaya akagaati naye nga kamira nga talina kunywerako mazzi. Yagaaya akagaati naye nga kagenda ng'alina okukamunyunga nti jjukira akagaati kakala amalusu ge gaba galina okukagonza gaba galina okukakubaakuba pa ne gakagonza ne kasobola okuyita wano mugana we tosobola kukamira nga tekamaze kugonda. Kikyo lwaki omugaati mugukoza. Omugaati bagukoza gugonde gusobole oyita wano. Era omuntu yenna ali omugaati ng'ali mu kunywa caayi bw'aguluma nga tagukozezza aguluma n'anywelako ekikopo kya caayi n'aguluma n'anywelako ekikopo kya caayi tegumirika nga tegulina kyakunywa. Omuyayi yagaaya akagaati okumala eddakiika ng'ezi nga baamulidde dda eddakiika yagenda okuggwako n'akwata n'eddakiika endala ng'akyamira ate jjukira akikubayo kinene nga olw'omululu yafuubana n'omugaati boyi mu kamwa ne bamulya emitwalo 5. Omulala omusajja ye yagamba nti asobola okunywa akadomola ka walagi. Mumanyi ono walagi wa Kabaawo, ono walagi omweru. Ye yagamba asobola okunywa akadomola ka walagi. Ne bamusibirawo. Ne bamugamba nti bw'oba osobola okunywa walagi tugenda kusibirawo omutwalo gw'ensimbi. Yali mutamiivu. Wanyi bano abatamiivu ab'okukyalo nga ye yanywanywa dda nga tatamira ne batamiira. Omuyayi bamuwa akadomola ka walagi n'akanywa. N'omutwalo gw'essente wali. Ate ne bamugamba nti bw'okamalawo tukuwa omutwalo ne tukuwa n'akadomola akalala ka bwereere. Omuyayi yanywa akadomola ka walagi yali yakamumalawo n'ayabika olubuto. Eyabika olubuto n'afiirawo ku sipooti. Waliwo omusajja omulala yagamba mbu simanya ye asobola okulya kiro bammeka ez'akawunga oba kiro mmeka oba 5 bammeka. Abasajja gye bali muganda wange nga baakamirika. Abasajja gye bali nga baakamirika
ng'osobola okumusibirawo ekintu n'akulaga nti by'omusibiddewo temuli. N'akulaga nti by'omusibiriddewo temuli n'abirya. Waliwo gwe nabaleeta wano yali ebbaafu ya capati. Omyo yakakana ku capati enkalu n'ekicupa ky'amazzi. Bino ebicupa ky'amazzi kino ekinene Rwenzori ice. Yakikakkanako n'akinywa nga bw'alya ne capati. Muzannya n'okuzannya. Ate nedda bwe twabeeranga ku masomero waabeerangayo empaka z'okulya. Empaka z'okulya by the way zinyuma okulaba. Empaka z'okulya zinyuma okulaba, zo sijja kubalimba. Zinyumira ddala okulaba. Oba okitegeera? Kubanga ebiseera ebisinga obungi empaka zinene ez'okulya bateekawo amagi, migaati, soda, simanya biki, kati ng'olina okuzikakkanako n'ozibwebwera naye zinyuma okulaba. Oba okitegeera ekintu ekyo? So byebyo biri ku sayidi eyo. Siyinza ssokkako wano CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera bekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. So nyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup wetula okuba nti okutambuza go wena akumawo okuva ebweru, osobola okuba nti ate onoonyaako n'enkuvuga bulungi nnyo okukujja yonna ku kisaawe ku airport, n'enkwetera ddala mpaka waka. Oba okitegeera, oba ogenda wa so osobola okuba nti ate ongoonako ne tuba nga ate munnange tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. Okitegeera ekintu ekyo? So mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire. Subscribe nga tannaba kuba nti ate osubscribinga kona mukapesa ka subscribe mala kona mukade akade kaje personalize okateke all nti bwe ntekayo video gosooka okugiraba. Omukama Katonda abankuumire. Mubere bulungi mweraba. Stay blessed. Peace and love.